okyalaba okwanjula n'embaga. Basebo ne banyabo mwami n'omukyala bwogi mu nnyumba. Amanyi okukeera yangamba kakatoka kule wekeza na nyuma okufa tukatendaba kano kagendeddeko kakete yayo n'omudala era saagala yembowe era mikwano gye mikwano nanange asamudde omukolo gutunyumire ffenna nange ennyimba nga mwegamba nga nammwe muddamu oli omwana oluyimba tuluyumbire wamu bannange. Never
kino toyinza kumanya. Maama waffe atuzaala yali mukyala Mukatuliki, ate ffe taata waffe atuzaala musajja musiraamu. Naye kyewuunyisa ate maama waffe naye atazzeeyo. Ekyo temukiraba? Mukama Katonda alina obuyinza. Taata waffe bw'ogiyinze kwempita ddadi mugamba ebigambo bino akuume bulungi mami waffe. Eky'omukisa omulungi namumukwasizza nze kennyini ne muyingiza ekkanisa. Jjajjaawe Katalina naye baamukwasa taata waffe ne bamuyingiza omuzikiti. Kaakati naye tumukwasizza ddadi waffe Bwogi ne tumumutwalira mu kkanisa. Ndowooza ekigambo ekyo mukiraba kirungi. Bwogi olese mwana munno, kaakati osajja kudde nkugamba nga kitaawo, osajja kudde ewange ojja kukyalangayo bukyazi. Ate ensonga yonna omusumba yatunnyonnyodde bulungi, kubanga yagambye bw'obeerawo ebisobye sooka omukwateko. Waliwo omusumba omu yali abuulira n'agamba nti senga oba onyiise n'ogamba nti mukama waffe yeebaze. Kaakati ako kokka kamala okuzza oli omutima. 3, 2, 1, 0. Kyala enteekateeka yegende bulungi. Saagala kusembera oluusi mbyonoona tukolaba ndi walako kambiyengeye ku sinema otyo muwe mulise simanyi okukwatako ng'omuwa ekyokulya. Sebo akajanja kateekemu ekiri wano omugagga tabulako baleebeese. Muwere eddala olugendo lwaliseemusi lutono, muwere eddala ate agenda kulisitaatinga ebibadde byagaana agenda kubiddamu vice versa. Akajanja bali akatono tola kiri ekinene naye mwami Bwogi ng'okola ebyabalungi obalabe nno laba nno bamuwa olwendo lw'amazzi essowaani zijjudde kyokka bantu mmwe tabulako baleebeesi bajjeeko ebyo ebimaze okukozesebwa besimaani kuba weewule abaleetedde olulenzi oluto
Ladies and gentlemen, kulekayo nnyo mu mukolo gwaffe guno ogusoose era nga mu kaseera kano tugenda kubeera nga tugendako mu Bulango wabula nga tetunnagenda mu Bulango. Okimanyi nti ku Interior Center wanene Nateete ku Lwewakaliga w'osobola okufuna buli kimu kye weetaaga mu nnyumba anti ebitanda babirina eby'omulembe, ebimuli weebiri, bulangiti, amasuuka, bupiropiro bwe obutamulewako obwa kkala ez'enjawulo. Obyetaaga bino ebintu si byakwejalabya. Buli lw'otuuka ewaka n'osangayo ebintu ebirungi. Owummuza obwongo, owummuza ebirowoozo, n'obeera fresh okubeera ng'ate olumba olunaku olwojja. Kakati nno jangu wano ku Interior Center e Nateete ku Lwewakaliga opposite Nguvu. Nze Sharita Mazima Wanvu, Sharita's Bridal World yenkozeko akaviri ne makeup be banyambaza ekiteeteeyi, nawe jangu tukwambaze kuba tulina gowns, changing dresses, actually omukolo gwonna ogutuwa ne tugutegeka kuba ne gomesi tuziyina, video, bifaananyi, cake, decoration, everything ku Nkrumah Road. Ate nga tusomesa abaana eby'enviiri nga tulina ekisulo nedde tubafunira emirimu tutandikira ku $10,000. Ate bannaffe abanjovu Junior School gye balinnye Nansana Wamala, school fees eza boarding muteesa n'ettaka balikuwa ku kibanja mpola. Katukene mu Bulango bwe tukomawo tugenda ffenna e Namusera ate ng'omukyala Naalongo ennyumba ye oba ettaka kwe yagula yaligula mu bannaffe abanjovu bakkiriza kibanja mpola nawe osobola ozimba ennyumba y'ekirooto kyo nga Naalongo. Tuvaawo nkwagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga.